Abavubuka okuli Ivan Seguya, Godfrey Agaba, Simon Chizza, Nicholas Tuliahebwa, Peter Nzabimana, Sam Nakitulimana, Mubibi, Womal Kayemba, Mathias Lyanabo ne Shafik Kabugo be bakwatiddwa nga balangibwa kutigomya bantu okuyita mu bubbi. Okunoonyeza kulaga nti bano betwakutte beenyigira mu bijambiya okuva mu Novemba omwaka oguwedde paka January ow'omwaka guno. Okusinziira ku poliisi, bano baludde nga basuza abatuuze ku Tebuukye nga luno omutuuze gwe balumba ne bamubba wamu n'okutuusa obuliisamaanyi ku mukozi we ow'awaka. Nga 3 omwaka guno bano balumba Salimatayo awamu ne mukyala we kati omugenzi era ne barepinga n'omukozi ow'ewaka era nga bano bakkiriza okuba nti beenyigira mu bikolwa bino. Olumu balumba ne babba Sako obutabalekera kantu. Bino byakolebwa 27 Desemba bano we babba Sako e Kanyogoga mu Ssekanyonyi. Mu maka gaabwe basanzeyo ebintu ebyenjawulo ebiteeberezebwa okuba ebibbe. Tusanzeeyo amajambiya, tusanzeeyo ebyuma ebimenya amayumba, tusanzeeyo n'ennyondo. Abatuuze kino bakitadde ku butayagala kukola. Ensi yakola ensi yakubba buppi. Kyetaaga abavubuka buli muvubuka anaakiraba kino gy'oli gyonna manya okukola buli kintu kyonna bakibba, batuuka n'okubba underpart ne batuuka ne babba engoye z'abakyala, buli kimu bakibbi era tubawoninga bannaye ennaku z'omubbi zibeera 4 temujja kumazambiro muve mu byokubba mudde waka mulime. Abakwate bagiddwa mu bitundu bya Mityana, Kasanda ne Nansana.